Tusoke kwawe. Kama soko la Malindi tunafanya mwezi nembo nesa next time tuja kushukuru kufanya mwanguzi antwe ku mate tutebe mwa tuchaga no kuesa magoro nyama kama katuja pia matime funga bufuma tuli bamanyi tuja chimekinga ngeme zina dako sana zona singa bana bigize sitatu kabisa mpira kuno kwede laga mazima feso akuteka teka yo kuteka mukola tusobodde okufuna draw projije bufuma sichangu era twebaza bwebaza nti tukyalidinga ekibinja kyaffe yaba kwebaza abazanyi basayi zombi ate yaba kwebaza nnyo ba referee bafuye omupiira nga guli fair era omupiira olunaku lwayo guwangudde twebaza ba sponsors ate tusaba tukolere wamu ekyo kyetulabye olwaleero namwe mwe mujjanga ewaffe empisa eyo gyetukoze embeera gyetutambuzaamu omupiira gwa leero tugikoleko n'ebusujju tuteekewo omupiira gwa Ssaabasajja Kabaka gusigale nga guwangula mukole nnyo tuwangule ate tugere mu maaso mwebale nnyo mwebale ddala tuli banywe okisaza busujju omupiira tukoze amaliri ebuvuma draw 0-0 of course team weberi wako ino jiwa respect vuma tumwade respect tumukute sajja kikulu twabadde tuzze nga tumanyi nti tujja kufuna obubonero busatu naye buganye tugamba tujja kuddira yawo olugendo okuva ebusujju tuuka ebuvuma lugendo lunene toyinza kuviira yawo tugamba kale tezifudda dda na lusokko tugenze ne pointi yaffe era tusigaddeyo ku kimeeza waggulu sese sijja kwogera bingi ku sese wabula njagala nkozesa ebikolusinga ebigambo era sese yeetegeke kubanga wenzija ne buvuma baayogedde bingi naye eriza busibezo bwe zibadde kati sese njagala obubonero busatu kubanze sikimanyidde kutwala mipiira ebiri nga sinnawangula erinnya Sharifu Mukasa mwanze wabya kikugwe buvuma omupiira guno gutukoze bubi nti guwedde 0-0 si result twabadde twagala twabadde tusuubiza abantu okuba wa wini yaffe esooka ku kisawe kyaffe ekyemajjo naye Katonda nga waali unpredictable tusobodde kufuna maliri naye nsuubiza abasaaba abawagizi baffe ababuvuma nti
Buvuma tetunakubwamu mupiira mu mipiira gyonna gye tusambye era likodi ekyasigadde nti emajjo tetuwangulirwawo. Message gye nnina olwaleero ti gemu yaffe gye tuddako eri Nabusiro. Busiro tujja era abawagizi baffe basuubiza nti nno tugenda kuwangula ebusiro bulungi naye obudde bubadde bwokya nnyo era nga balefali basobodde okuteekawo intervals okulaba nga abazannyi balifreshinga okulaba nga bafuna ku mazzi naye enteekateeka etambudde naye enteekateeka ebadde nungiawo kwebaza amatimu gombi basobodde okuteekawo omutindo omulungi okulaba nga basobodde okugyayo omwoyo bajjeeyo.